Buganda Land Board nga mugamba owaayi ekazi zaffe bwezi tizikyaliwo, please twagala kulinewinga liizi yaffe. So simanyi banga mutera okutambula nga mu opening boundaries. Naye ndowooza tujja kusaba Mr. Musiitu atulageko okwo ku report eya boundaries za wano, kuba tuyinza okubeera wano nga omanye eriyo omuntu ayinza okugenda okulima n'olaba nga alima naye nga yeesiiga ttaka, naye nga bw'ogenda gy'alimye oyinza okwewuunya nti ddala omusajja ettaka lyonna lindabye ku bigere alimyewa. So ndowooza tugenda kukisaba ekyo mu mutima mulungi, mu mutima muki, kubanga tekiba kya bwenkanya ng'oli munnamukono, oli mukulembeze ne weetaba mu bikolwa eby'okutemaatema poloti ku ttaka erya gavumenti, kuba lino ttaka lya gavumenti, ate n'ogaa nti oyagala nnyo ki, ate abe batera nnyo okusonga ennwe corruption, naye ng'ate bo baka. So ekyo kyogedde ku lw'obulungi bwaffe ffenna. Ekizimbe kino bange nti President yakisuubizaako ssente era n'asasulako. Kati tubadde tukompilinga ebisuubizo bya President kuba tukikola era babitusaba. Tubadde tetunnafuna kintu ekyo kizze leero, n'olwekyo tugenda kusaba kaawo tufune rekodi. President yasuubiza ssente mmeka, badde banga miliyoni 5, yawaako mmeka, tujja kugenda tukijjukize. Bwe zibanga zaasigalayo bakakasa President ajja kuzibawa kubanga ebisuubizo bye abituukiriza. Naye mwaŋŋambye omubaka yayogerako. Omubaka ayinza okuba mutuufu, omanyi ababaka bano babalimba, naye tulina gye tusisinkana eyo nga tugenza okulaba omukulu, mmwe ne babalemesa okutuukayo, naye nga batambula mpolampola ne bakola ki, ne batuukayo. So n'olwekyo naye nja kwogera naye ayinza okuba nga mukulu alina akaama keyamukuba nga atayagala kubongerayo. Naye kiri ekikadde tugenda kukifolowinga tulabe nga akituukirira. Njagala kumaliriza n'ebigambo bibiri. Ekisooka, Ebola waali, simanyi oba Dr. Mulindwa yabawadde message ku Ebola, naye Ebola waali. Abantu baffe tubakubirize bwe balaba omuntu yenna alina akabonero aka Ebola, tebaliyita ddogo, tebaliyita ki.